Endobeso. Ndaba mukaaga tonzifiro tifama ekintu ky'omusiki. Endobeso. Kale tuba tumuyingidde omutabbizi akadde kano kenyini olumunaffe ali ku line. Mwami Mbaziira nkulamusizza. Kale munnange naye nkulamusizza. Kale sebo obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi. Mbaziira kaziwe Bashiri oba Mbaziira mulala? Nawono Mbaziira mulala. Anti kasanalaba Mbaziira. Ng'ambo wa mwami kazibwe. Mukulu Kadima. Sebo yenze Kadima namayanja ne kabogoza tuli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki. Mukulu Kadima mbadde nkunoonye ebbanga lyonna. Sebo tunzuuno. Era nkikoze bulungi okunkubira ndi wa mukisa. Amiina sebo. Kadima nina ekizibu. N'omukyala wange omu tukyali bato tukyanga bumanya abawala. Tulinawo omwana omu. Okay. Ne Kadima sijja kukweza tuli baavu. Muli? Tuli baavu Kadima sente zibuze sirina sente. Sente yonna munange buli wamuzibuze Mbaziira sigweka naffe eno teri sente. Kadima va mu kwogera ng'abalaata Kadima ndi. Nedda si kubalaata sente zibuze munange buli wamu. Naye Kadima sikubya simu nti oba gwe neetaagamu sente. Oba saakukubira simu ankunoonya nti oba neetaaga mbawuliriza ba Beat FM. Wabula nakukubira essimu nga ninawo ensonga ninawo kyenjagala onyambe Kadima nyamba naye ndi mwavu. Kuyambe kyate bw'oba teweetaaga ssente. Kadima nga olaba omukyala mulinawo omwana omu olunsi Kadima nze kankubulira olunsi tuli ekyemisana ekyeggulo ne kibula ate tuba tukwasiza ekyeggulo ne tumala ennaku almost 2 obimanyi Kadima. Mukyala omumaze mwena bbanga ki? Ebbanga lya myaka 3 naye nga bumanyi embeera sinnungi. Takola. Kadima obumanyi takola. Ate gwe. Obulimu bwakweyiya naawe bw'abavubuka nga bw'obimanyi. Naye nga kyenjagala onyambe. Waliwo omwami bamuyita Muzeeyi Bukenya. Omwami oyo yalinga mukoddomi wange kale katugambe Ssezaala wange yanzaalira omukyala. Muzeeyi Bukenya. Muzeeyi Bukenya naye Kadima omwami oli yakolamu omwami alina ssente emmotoka akyusankyusa alina amayumba g'abapangisa. Muzeeyi Bukenya oyo. Alina ssente zaazirina amazima kaka ssente weekali. Okay. Naye njagala onyambe omunkubulireko omunnyonnyoleze kugamba muŋŋambire nti oli omukoddomi w'embeera gy'ali musibe kuba Kadima nze ne wamba ayiza n'asindikayo $5,000,000 oba kale obwo obuzigo bw'ali naawe Kagoma netugende n'atuwako kokko n'ensulawo nze nja kusulawo sinzira ku mbeera gy'enimu. Alina obuzigo e Kagoma? Alina obuzigo e Kagoma nsobola okusulamu ne mukyala wange. Wosula opangisa? Weni mpangisa naye Kadima omanye ebbanga lye bammanja. Mwaka. Ate ng'ekyamazima Ssezaala wange alina. Bakubanja mwaka? Bammanja mwaka. Nga lusasula? Nga sisasula. Sibanga ddene. Bakuyambe n'okuyamba okubanga tebagobanga. Ate nga muganda wange muzeeyi alina Ssezaala wange oyo alina. Muzeeyi oyo akumanyi? Nawe nga bumanyi Kadima omuwala ali asoma ali mu senior 6 ne mufunisa olubuto era baali banoonya nga bagala na kunsiba naye nga bumanyi nembaako engeri gye nkitetenkanya omuwala najja. Omuwala wamujja mu ssomero? Wamujja mu ssomero naye nga bumanyi sinze naye olubuto mbeera yajjawo omuzeeyi nga ayagala kunsiba. Togendangayo ku nti oba akumanyi oba kiki? Sigendangayo. Naye kakati Mbaziira ewantu gy'otagenda nga ffe tugenda tandika tutya okwogera ne muzeeyi. Kadima nyamba Kadima ekintu kino tokibeeremu nyamba. Ati gweyagala olaba Kadima twagala muzeeyi ate muggyemu ssente mu mbeera ndala kuba alina embeera ndala etya? Saagala nti omanyi munnange nga omanyi saagala ate muggyemu ssente mu mbeera ndala kuba nkisobola manyi ne waasula. Emmotoka zaavuga nzimanyi akyusankyuse. Anti sente zize kakati ekiriwo tubadde tusobola okwogerako naye. Gwali oyogeddeko naye? Yogeddeko naye naye nga tayagala kuwuliriza. Era ng'omusaba ssente? nga mukaabiramu obuzibu nga tayagala kuwuliriza. Mwana wange omujja mu ssomero biki bulabula mufunisa olubuto biki atayagala kuwuliriza. Toyinaayo ku bakoddomi bo b'omanyi? Bakoddomi bange siinaayo ate bo sibaliimu nnyo kasente. Nze kadi majagala kasente sagala kwekwekerera mbeera njikubuulidde. Ante tumanyi oba anazikuwa oba tazikuwe ate munange okulumba omuntu omukulu bw'atyo n'omugamba nti simanya mukoddomi wayagala ssente kiba kyangu lwaki onoonya emirimu n'okola n'oyiyayiiya ng'omusajja. Kadi masagala ate embeera eno giveemu naawe nakikukubidde nga nkwesiga. Nange nkwesize ky'ova olaba nkyakuleseeko otunnyonnyole.
nti okukola kwe kwandibadde kusinga oba si kyekyo n'osindikayo muwala we n'agenda ye n'amusaba ku ssente gwe nga tokiyingiddemu direct olowooza kati bawentugidde okukubira simulowooza sikigezangako nakitezaako osegeera nekigaana saagala ate naawonveemu muganda wange namayanja muwulidde kaboggoza musajja agamba tukubire Ssezaala we mumulaba tutya tekijja twandimulese kadima wangi okulya mulimu kuteesa ate kati bulya bye mutandise okwogera mbawulira kadima sebo kadima nze gwolaba kadima manyi wookolera manyi woosula osegeera muganda wange kadima manyi woosula saagenda agada ate embeera ngikuyingizeemu ate nkuggyemu ssente z'otadduze weetegekedde ate bikwatirako oba omanyi gyensula ssebo kadima manyi woolya kadima olya wali ku akashiya tebagibeereramu 15 gwanya agambe nti nja ku akashiya embeera embi mwe mutuleetera embeera embi kadima mwe mutuleetere mugamba abavubuka babi abavubuka bakyamu naye mwe mutuleetera embeera embi goloza simanyi woobeera simanyi woosula simanyi nti nyinza okugyamu ssente zonna zenjagala anti kakati mukulu sikuzi leka kanga naye ng'ontegeera bulungi gwe namayanja manyi gyasula kabogoza manyi waasula gwe manyi wooli olya wali ku akashiya totutiisatiisa tuganye kyembuuza nze kankubire nsobola okukufuna mu ngeri yonna gye mba njagadde oba tukubire musajja owaayi oba tukubire Ssezaala we mukulu ate nga tumukubira luddawa taata tukole bwe tuti sebo nze mpulira anti tujja kukubira Ssezaala wo tugambe tetusobola mukubira kumusaba ssente wuyo n'omuwala wabbayo mubbe katutandike tutya obyo biyingiramu webyokubba ate wulira byotandise mwana wulira ati gwabitugambye nze manyi weesula nze manyi embeera ate bwoba omanyi weesula ogenda kukola ki sagala ate nkuggyemu ssente ze nandizigye mu muzeeyi jangu ozinziggyemu kikulu nammwe mwasirwala musinika businyisire nnyo kakale omusajja abadde sindika temulira mulamwa mulinga temusinika businisi manyi kale katusinike ssebo tweyanzizza tetujja mukubira Ssezaala wo ssebo onaatusonyiwa ali utadde ku pisito Sansa ujigenza gitya ne kadima namayanja ne ankukaboggosa ku 96 beat fama ekintabuli ky'omuziki BFM Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Kadima namayanja ne ankukaboggoza banaye mwe bali tuweereza kale haji kasule kituufu amannya geego ngambera kabowa essebo sanze ebizibu kubanga omwami oyo ye muntu yandisanye n'okwogera naawe asinzira ku mpisa eziz'okuzoolina jakusaba kale tunaabafuna olwaleero nno simanyi naye nga mwebali banafe okubanga mutuwuliriza omukulu mumuwulidde yoyo haji kasulere tukufunye bulungi wangi alo kadima essebo webale kuweereza kale bonna nabo bebale kuweerezaawo bannamayanja kale ssebo kakati kadima nze mbadde ŋŋamba omusajja oyo omwana yamugja mu ssomero ate okubira omuzadde amugjemu ssente okoze bulungi nnyo obutamukubira simu kale webale nnyo webali ddala munaffe BFM amanya nze nsunga salimu etawadi njeutasatte mangalo essebo ebyoze kyemulabyemu talina mpita talina njogera asaana kusiba busibi yazanyira ku muwala w'abandi ekyaddirira ekyo kati nze amagezi ge nandisabye asaana kusiba busibi muzeeyi yamukwate bukwasi amusibye kube n'enjogera kale n'enjogera talina wangi kitaka Godfrey Mungabo essebo kati atiisatiisaani oyo naye totya kadima bamukumuyo bwe batyo tetujja kusukka kuwano mwebali nnyo okutuwuliriza nkomawo n'ennyimba mwenda ezisinga okwokya mu puroguramu ekibimba yenze Abdul tebukoza kadima nze namayanja presena nange ankaboggoza saana obunakabulufulamu tubagamba nti musule bulungi mweraba